and Kirk on Honourable. Kinkana gigenda mu myezi ena bukya ababaka SSEGIRINYA ne SSEWANYANA bakwatibwa ku misango egitali gimu ng'enkya ensi yonna yeeteekerateekera okujaguza n'okukuza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Bakyala b'ababaka bano wamu n'abamu ku bakulembeze mu bitundu bye bakiikirira kwe kusalawo babeeko ebyokulya bye babatwalira olunaku olwaleero. Newadde ekyanaku nnyo tibajja kugirira munda naye wakiriko nabo bajja kubanga bamanya nti mubalowoozaako nnyo nga kyanaku nnyo kweno Christmas guno omwaka tetusobodde kubeera nabo naye tumanyi kyonna kyonna Mukama talina kyaleeta nga talina nsonga. Bino kubaddeko embuzi, enkoko eziwerako, amatooke, omuceere n'ebirala ebitali bimu nga basinzidde mu maka g'omubaka ne SSEWANYANA e Makindye. Abakazi bano boogedde okusoomoozebwa kwe bayitamu mu kiseera kino nga babbaabwe basibe. Nti olina okumakinga sure omanya nti abaana balina okuba nga basoma wadde badde basomera waka. Olina okumakinga sure abaana balwala bonna ne bubeera ku ggwe, okulya ne kubeera ku ggwe. Ate ne bukya n'olinda omuntu nga tomulaba ate ng'omanyi waali tali bulungi ali mu bulumi. Kyanaku nnyo simanyi lwe nasembayo okwebaka for more than 2 hours. Bwe batyo basabye bannaddiini olunaku olw'enkya mu bubaka bwabwe obwa Ssekukkulu basabire ababaka bano. Abasumba bangi Mukama bawadde amafuta nga balabika nti basabira eggwanga, basabira endiga zaabwe. Tusaba ku mulundi guno baveeyo nabo bagatte eddoboozi ku maloboozi gaffe okulabika nti basabira abaka ba Parliament ate nga bagamba ne bekikwatako nti ebikolwa bino eby'okutyoboola eddembe ly'abantu, eby'okutoobola abaka ba Parliament tebiri si bya Bwakatonda. Kyokka babadde basabye ab'amakomera bakirizibwe babeereko ne babba baabwe okutuusa waakiri olunaku olw'enkya mu kkomera ekigo gye bali. Tusaba tuteekayo okusaba kwaffe baba basobodde ne batukkiriza ne tufunayo ko ekiro kimu n'abaami baffe engeri enkya gye lugenda okuba nga lunaku lukulu lwa kucelebratinga. Siganye nti no tucelebratinga nti tuli basanyufu bali eyo naye nga naffe abakazi tulina ekibanja. Aba balina singa kibadde kisoboka n'olwaleero banditulese ne tusuulayo nabo ne tubategekera ne tucelebratinga nabo eno Christmas fest. Kino omwogezi w'amakomera Frank Bayine ategeezezza nga bwe kitasoboka. Kisooka ab'ekitongole ky'amakomera tetusuuza bagenyi b'abasibe ate n'abasibe tebakkiriza kwegatta n'abagenyi baabwe. Basabye nti ekyokusula bwe kiba tekisoboka waakiri bakkirizibwe enkya bajje mu kkomera bafumbire babba baabwe ekijjulo eky'enjawulo ekituukagana n'ennaku enkulu. Ab'amakomera bakigaanye. Tugende tubiyanjuleyo gye bali naye kye tubadde tusaba n'ekirala nti Mukama bw'aba atusobosezza n'akwata ku ba authorities abali mu buyinza ne batukkiriza enkya nalwo ne tuvaawo ne tukeera ku makya ne tugenda ne tufumbira ku baami baffe bye muleese. Era tutegeka Christmas naffe ne tujja kuzanga abalala. Olwekyo tekyetaagisa okuba nti baba bajja ate okukyalira abagenyi okukyala kw'abagenyi tetukukkiriza. Newankubadde nga guli gutyo bano bakiriziddwa ne batwalayo ebintu bye baagulidde ababaka era ne baweebwa n'omukisa okubalabako. Kye tubakoze kubagumya ne tubagamba tujja kuba nabo mussaala nabo balye nga balinamu akasanyu essanyu ettonotono. Olwadde bukyamulumanyo tali bulungi n'akamu ate nga nze nk'omuntu nandisabye mumute afune obujjanjabi obulungi embeera edemeterere bulungi. Ababaka bano baasindikibwa dda mu kkooti enkulu batandika okwewozaako so nga ate waliwo n'emirala egikyawulirwa mu kkooti ento. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi. Si ya mulembe, your worship, yokusaba kwaffe, ffe private